kugamba bw'otunuulira obulokozi bwa Mukama waffe Yesu weebuuza omuntu eyalokolebwa obulokolebwa engeri gyayagala okufuuka kiri kye wagambye akabwa keweeyolera akakuluma enteega nga nako kalaba kandibadde ka boosi mu maka. The price is too high that Jesus paid. Omuwendo Yesu gwe yasasula tewali agwegeraageranyaamu. Ebyo byonna babikola era tebasobola fuuka ye. Kyetwagala obbagamba tolibeera ye, tolituukako na kwota, toli ye. In fact bwakulaba akusaasira kubanga ogenda. Tosobola twala kifo kye mu mitima gy'abantu. Anti yeye nokula maama wa Petero n'Andereya. Tumanyi maama yasaba nti abaana be omu atule ku kkono omulala atule ku ddyo. Namubuuza nti ekikompe kyenywako. Anti kyenjagala okugamba akimanyi tosobola kubanga just President n'agamba bugambi bamunkwatire ekyo kyokka kikutiisa odduka ne mu ggwanga. Ye bajja omukwata n'abeerawo. Wangi? Bajja omukwata n'abeerawo. Dayo nnyonyole ku Yesu ekyo kinene nakyo. Tosobola nga arrest ya gavumenti ne bagamba bagenda kukwata ku Sunday n'olabulwako olwaleero. Okulabulwako kwandibadde awo. Bw'oli nti oliko n'omwoyo n'omanya nti ku lunaku bwe luti bagenda kunkwata, bagenda kutandikira ku kino, bagenda kunkola kino, bajja kunsiima mu mbuga zino, bajja kunkomerera bwe bati, otegeeza ttiimu yo era n'otodduka. Oyo bw'atyo taliyo mu bantu munsi yonna. Ng'akkiriza boogere ne ku bunafu bwe nti mubbi Yesu bamwambula mu lujjudde. Ng'ate ye bamuteekako byaffe.